omukulu ono yakulira ekyuma ekisogola omwenge okuva e Kakira ye Patrick Pile. Kakira tukolaganye nabo okuva mu myaka gy'enkaaga bamadivaani abo bakolaganye nnyo n'Obwakabaka okuviira ddala emabega eyo. Ate naye ku mulembe guno Omutebi tukolaganye nabo era nze nabakyalira mu 2013 nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali. Ettoffaali lye natikkula mu Busoga nayitako e Kakira era mwami Mayur Madivaani yannyaniriza n'essanyu lingi n'awa n'ettoffaali eddene. Mu budde obwo baali tebannaba kusogola mwenge naye kaakati bagutandise era olwaleero mwami Patrick Pile azze okunnyanjulira omwenge ogusogolerwa e Kakira. Kye tugamba abantu ku nsonga y'omwenge nti okunywamu tekirina buzibu bw'obanga oweza emyaka 18 oba bw'eba eddiini yo tekukugira. Naye kya buswavu omuntu okunywa omwenge n'otamiira mu bantu. Kya buswavu okunywa omwenge n'odda eka n'obunya abawaka emiwabo. Okunywamu kuba kwesanyusaamu n'emikwano gyo n'okwewummuzaamu oba n'ab'enjuuyo naye mu kigero. Twagala abantu bategeere nti ekintu kyonna ekikolebwa mu bungi obuteetaagisa kikosa emibiri gyaffe. Bw'onywa sukaali omungi ajja kukulwaza, bw'olya omunnyo omungi gujja kukulwaza, bw'olya butto omungi ajja kukulwaza, bw'olya emmere eyitiridde naye ekulwaza. Mu ngeri y'emu bw'onywa omwenge oguyitiridde gwokya ekibumba ekyo abantu basaana bakimanye. Ate ekibumba bwe kirwala endwadde endala ne zigoberera nga kookolo era abantu bannya abafudde olw'obutamiivu. N'olwekyo tukubiriza abantu munye gwa kigero gwakwesanyusaamu ne banno so si kufuula mwenge eddagala lya bizibu byo. Era okuva lwe twatandika kaweefube w'emmwanyi abantu balimye nnyo emmwanyi mu Buganda era batugamba nti ebitundu ebisoba mu 5 ku 10 eby'emmwanyi ezitundibwa wabweru wa Uganda birimibwa mu Buganda. Naye ntegeezebwa nti mu bitundu ebimu ebya Buganda abantu bamala okutunda emmwanyi nga batandika omwenge oluusi emisana ttuku. Abalala bagattako n'emize emirala w'amalaaya akiyinza n'okubasiiga siriimu. Tukubiriza abantu ng'olina essente sooka olowooze ku bulamu bwo, sooka olowooze ku bulungi bw'amaka go. Bw'ogenda okwesanyusaamu ne banno togenda kunywa mwenge ng'eddagala oba ng'enkyawo gutaabeerewo onywamu katono totamiirira mu bantu. Mwesanyuseemu mudde eka mwebake ate mwabe emmwanyi bwe mufuna ssente mu mmwanyi musooke kusitula mutindo gw'amaka gammwe. Twagala omuntu afunye ssente mu mmwanyi alongoose amaka ge, ennyumba yo girongoose gikubeko omusenyu gisiige langi, olujja lusibeemu obujjo, simba ebimuli, abaana bagulire terefayina bagirabe, abaana bambaze engatto nga bagenda ku ssomero. Bye twagala ebibala ebiva mu mmwanyi. Kabaka ayagala obulamu bw'abantu mu Buganda bube bwa mutindo gwa waggulu. Naye bwe munaafuna essente ne munywa omwenge ne mutamiirukuka mujja kufa. Ate bwe munaafa munaabanga mutusaze. Awo nno ndi musanyufu nnyo okwanjulirwa emyenge gino egiva e Kakira gyanjawulo era Senkulu ono ajja gituyitiramu agitubuulire era tusuubira tujja kunyweza enkolagana n'ab'e Kakira. Bye bakola babimanye, abantu babigule babinywe mu kigero nga bwe mbabuulidde. Ate oba oli awo naffe ng'Obwakabaka tubeemu kye tuganyulwa mu nkolagana n'Abakakira.